Naggulawo bw'aba ayingiza mu kkuvulo ng'aggulawo babba emizire gy'amaanyi nnyo omwekiriraamire abaweekambu eyo Munoma, kenkami, tewakisika, wasakisika, tewakike, babikisika, osoma kyoyagala ng'okola ki. Nze olwaleero seewuunya nnyo siryawo nti nkyeraliikirira omwana okusoma. Mutebe nnene nga ne Haji Twai bw'aluma kutu oyo yagenda okukiikirira abasuubuzi b'emmwanyi okwogerako eri abantu bano babimumaali bwe baseera ako katenti nkayina enkofiira nzirinayo abo kati nze omuntu njagadde neebasize Haji Ssebaggala mu lukuŋŋaana olunene luno mu ngeri ey'enjawulo. Haji eri abakulembeze bonna abali wano aba Ssaabasajja Kabaka n'aba gavumenti eya wakati njagala okwebaza. Weebale kubeera mukulembeze mulungi atasosola mu bantu, agatta abantu, eri abalala abakulembeze ng'ategesera omukolo ogufaanana bwe guti ng'oli tasobola kujjamu. Okwagala eddiini yo, okwagala ekika kyo, n'okwagala Ssaabasajja Kabaka. Njogera ebigambo bino, abaana bange njagala nga munteeza amatu. N'amazima, Haji oyo alina amazima. Bwe munaabeera n'amazima, ne bye musomye mugenda bifunamu. Ne munaaba temukulembeza mazima, temujja kutuuka ku biruubirirwa byammwe. Nali nkola bibiri, mwe mulina omukisa musomye nga waliwo ababaweerera. Naye nze neewera okuva mu kibiina kyokusatu paka we natuuka. Abamu munda nina ssente mwagala kuwuliriza nakoma mu kibiina ki. Waliwo emirimu egimu gye tulina nga ffe abagagga abayimiridde sayidi eno n'abalala abatudde eyo nga tulina emirimu gye tutandiseewo ne tugigayalirira. Abaana bano bamaze emirimu, bamaze okusoma ate bagenda kunoonya mirimu. Naye ng'emirimu olwedde tugikola ki? Tugirina. Emirimu egyo ne batagitwala nga kikulu.
ate era ne balowooza nti basomye nnyo be bagenda otuwabula. Kati oyagala okuwabula omuntu okuva mu 85 nkola. Pulezidenti yagenda okujanzanga nkola ki? N'essaawa eno nkyakola ki? Naye kwate osomedde emyaka mitono oyagala ojja ompabule. Osobola okumpabulamu ebyo by'osomye. Naye ate nkusaba bwe mba nkulese mu bizinensi yange kuba gwe olina ogyongerako. Jjukira osanzeewo omukululo oguliwo olina okugwongera mu maaso. Legasi eyo tugyetaaga ekole ki? Egende mu maaso. Saagala otandike kunoonya mirimu ng'ate olwedde emirimu gikola ki? Abaana baffe tubasomereza mu bisulo tebamanyi mirimu bwe tugikola. Bwe bajja bawummula akadde katono batusanga naffe tetubeerawo. Ne tutaba nabo dde butula n'abaana abo kubasomesa mirimu kumanya bwe tugikola ki? Bwe tugitambuza. Tutule n'abaana. Ffe tuliwo bw'ogenda okutula ebintu byonna bye tugula ne bagamba ekyo ekizimbe naye nga kyali kya mugagga naye nga teyatwala mutawaana ebizimbe bye tugula kusomesa abaana. Abaana abo banaabeera batya? Ekizimbe ekyo bakikuume kibeerewo. Bongereko ekirala. Omanyi wano mu culture yaffe mu Africa buli muntu atikkirwa balowooza nti atuuse okuwasa. Tebakimanyi nti abantu abasuubuzi Mzee Sam Matovu. Abantu b'e Kasawo Mzee Matovu ono twawangaala naye mu biseera byakyagalanyi naye mwerekereza ne mutuwa essanyu ffe ng'abazadde. Ffe abasuubuzi tetulina bigambo bingi wabula ab'enzikiriza eno gye ndimu ey'Obuyisiraamu naye ne bagamba nti ensimbi zimala okusomesa abaana ne batakiwa priority. Nemmwe tubeebaza abaana ozadde bangi ate okyazaala Haaji. Tweyanziza bw'otulaza abaana abangi Ssaababendobendo asanyuse nnyo. Nagamba abo bonna abaana bulijjo twayiri abalina. N'abatali wano ssebo Ssaababendobendo nabo Haaji twayiri abalina. Ne tumwebaza ti omulimu ogw'okubaleeta ku nsi agukoze naye n'okubasomesa nako akukoze. Weebala okusabira obulungi omwami wo buli lunaku ng'afuluma. Weebala okusaba edduwa ennungi eri abaana. Weebala okuyonsa obulungi abaana. Weebala okuteekateeka abaana. Weebala okusoma buli ddakiika. Allah n'agabirira omwami wo n'afuna ensimbi ennungi n'asobola okusomesereza abaana. Wallahi obadde okaaba ng'oli mu gaalubindi nga nkulaba. Ne ngamba Ssaababendobendo nti omukyala takaaba maziga ga nnaku naye akaaba ga ssanyu. Buli mukyala ali wano ekyo kye yandibadde yeetaaga. Buli mukyala ali wano yeetaaga okulaba omwana we. Mu mulembe guno ogw'okunywa enjaga, mu mulembe guno ogw'okunywa shisha, mu mulembe guno ogw'okukola ebitategeerekeka naye n'osaba Allah n'akuwa omwana n'asoma n'amalako education cycle n'akomyawo degree awaka n'otaswala mu maaso g'abajjabo n'otaswala mu maaso ga bbaawo. Alhamdulillah, Allah yeebala okwanukula edduwa zo. Kudula mwana gwe weebale. Oyinza okuba obadde okaabirako maama eno emabega naye gwe toli mukyala tomanyi kikitegeeza. Naye bamaama balumwa ng'otutta omwana ku ssomero. School fees size eziganye naye omwana nga buli kaseera yagamba mami pepa yabuze, mami lecturer nze tanjagala, mami nze simanyi empapula zaffe gye zibulira. Buli lwe batikkira manne afuna excuse gy'akuwa, buli kaseera afuna excuse gy'akuwa. Weebale butaswaza maama wo. Okusoma musoma naye musomera nnyo abazadde abakyala okusinga abazadde abasajja. Education is worth an investment. Though yesi bwe yakireese ye yaleese kiki nga musomesa naye nze nga administrator nga police analyst nakikolishinze Kajaya Kasimu obe mwe mulina degree naye bwe mubaze okusomera muyingidde waabwe kye mukola mukibi muzanganda aweeredde talina degree ku mutwe akoze amasomero akoze business mu kikuubo is an employer. Ate ba employees basudde business ze ye atafuna degree ku mutwe asobodde okubala ebitabo bye business nebeerawo neetakwa.
gwe baweeredde olwaleero bagenda okukwasa akawunti za Haji Sebagala enkya tukulabe ng'okubye emmotoka ekigwo sigamba gy'ovuga wabula emmotoka eya business. So if we are saying education is worth an investment, we should analyze abakudde nga basomye kiki ekibasudde mpisa eriyo ebintu bye batasomesa mu universities ne bw'onogenda mu Harvard University omusajja aba ne yeegwaniza ogenda mu palamenti naye ebimuliko mu biraba gwe naawe byoyagala bibeere ewuwo. Leka tufune abaana nga bano bakudra batufuukira abakulembeze baffe ab'enkya. Leka tufune abaana abaffe batukiikirire nga tetugenda na kudibatinga ku mpapula. Leka tufune abawala nga bano abamuwerekedde batubeerere bawuma MPs nga kyebagenda okuteesaako ddala bakimanyi ate nga bakirimu. Tukoye okufuna abantu abatuuka mu palamenti ng'ateeseza bakyala banne ensonga z'obufumbo naye nga talina na muzigo gwe yali afumbiddwamuko. Baganda bange bannyinaze bamaama baffe abasomesa baffe mwenna abalungi ssebo mwami Kabonge ne banno b'okiikiridde tuli basanyufu okuba tuli wano nammwe ssebo Kyakasolo ne banno bonna muganda wange kujjako nga ndabye essanyu ly'omwana wange oba bali tewakola oba mbadde musoma dduwa nze ninawo wano miliyoni zange nja kuziteekamu naye nze nga ndabye essanyu lyaki mwami Bumaali ono naye nambeera buki naye neŋŋamba naye nange omukyala alina okusanyuka bwebanga kikijja okumusanyusa kankikole ku lw'omwana nyabo Zaina ssanyu ekintu ekikozi. Abaana bano bonna baasoma ne bafuna zi diguri ono yeebala okusobozesa okubeera wano. Yeebala okusobozesa kudra lwamu okusoma. Yeebalire ddala kudra webale okutaswaza kudra webale okubeerera engalo ezo kudra webale nzani mama kudra nzani engalo ezo z'amakudra Hajati webale nnyo webalire ddala okusiima kudra ate n'okusiima gwe nno DJ wateekamu kaawo kubanga akayimba kali kamukoze bulungi kaze embuza waggulu. Kaadi ne bagamba nja kugenda ew'omwana oyo yakoze eki yampadde kaadi. Abantu abo mbeebaza okubeera nga nange temunswazizza. Sisobola kuwa kubeebaza neebaza n'emikwano gyange gino basobodde okubeera nga bajja. Bantu bangi abasinga tebafunye budde kubeera nga bajja. Olina gamba siriiwo ndiisingiro dijje n'otwa mu katini akazaamu amaanyi dijje aliwala Tears of joy. Basabo ne banyabo yebajja essanyu omwana bw'alowooza ku bwayi wayise maama yamutuma nkofiira era adirese be a man and read the message. Tears of joy. The man is going to read the message. Let the vibe now over there. Mute, where are you? Mute, where are you? Don't some other voice. Okwebaza mama ne taata. Mama ne taata ajambo. Mama ne taata abo mubalaba. Omukwano omungi gwe balina yesebo n'amaanyi gaabwe basobola okubeera nga bakwata essente ne bansasulira nsobole okubeera nga nsoma. Sigamba nti taata oyo tasobola kubeera nga yeetuusaako by'ayagala. N'akasente ako ke yakwata n'ako oyinza okugamba nti azirina naye nze ndaba musajja omukozi akola obukozi. Njagala okubeebaza ne maama kubanga nze nali sijja kutuuka wano. Yesebo ne maanyi gaabwe naawe obumalirivu
nali sijja kutuuka wano naye maanyi ga maama ne taata n'obumalirivu taata omukwano gwe muyina gwe gusobodde okubeera nga gunsomesa okutuuka wano nze bwe mulaba wano nina enkovu mu mutwe yesebo nze njirabye nze gwe mulaba wano nina enkovu ku mutwe wano njirabye nali ngenda kawuku kusoma nga bantwala nali ndi ku booda naye omusajja yakuba hampu nga tagirabye nenva ku booda nengwa booda nendikanga eri booda nesejali omutwe gonna ne guyatika abasinga mwenna temukimanyi kyekyampaliriza mu bukulu buno okubeera nga ngula elementi era abasinga mundabye ekasaweyo ngaatambula ne elementi ne mumbuuza nvuga booda oli mukwebereramu yakimbuuza simubulira nsonga lwaki nti nagula ki nagula elementi naye omusajja bwe nagenda mu ddwaliro n'obuzadde tebakimanya bakimanya nkeera omwakafaananyi ng'omwana w'omuto ali mu P5 afunye accident ku mutwe enkovu mugongo eno kuna bwatu bayambaza sadi ebe ate okusomesa era tumuwaddeyo n'entandikwa ya mitwalo 5 era twamisa ahajiruwa haji Sebagala Twairi agenda zimutuusaako mukama akutuulira. twagala okwebaza ab'effumbe abakulembeddwamu